amanya nze Karole Kasita mama sita embere bayisa batene ya quarantine mwekumye bulungi muli waka mwebale kusigala waka ne mwekumire waka ne mu observing rules za government ne mutatamanya kufuna bulwadde buno era kirungi nnyo nti mukyali balamu. The good thing is it's not yet very bad. Abalwadde si bangi. We have no recorded deaths yet. That is thank God tukyali bulungi era nga mwekumire waka mubeere bulungi. Buli omu ayambe munne buli alina kyalina nga asobola okuyamba munne neighbor we amuyamba amuwe kyasobola okumuwa tubeere bulungi tutemwe nembeera mu bulungi era nga kuno olw'ensonga eyo nabakwedde akayimba akalungi aka coronavirus mukawulirize bulungi muggyemu message erimu. Don't care about amaloboozi oba kyobani ayimbi, just get the message from there mukifolongi. Okoze akayimba ka corona naawe olwo abatugambye mbusimanya abo babikoye simabula obuyimba bungi banna obuyimba bunja kati munange kati saa zino sobola kutakayimba kagamba mbu ate simami wine mi body simanya babo nedda kuba kati omuntu agala olwo mwana embozi zanywa kusawa za ntu nga bayita mu mbeera embi. Okay fine sijja gamba ate simanya nze I wave my hair back and forth kati saa zino tebinyuma tebikola makulu nange I have those songs in store nesagala zita kati kuba sawe neriko esawe wachiriko right now chikwata ku buli muntu chiri embeera ekwata ku buli muntu kaye mwana mto kaye muntu mukulu so okuchiyimbako okuyimba enyimbe ziwano obubina simanya sigamati buli omayina kabina naye ade sawa zino nga buli omu kino twade kikwachi so enyimba zibeera as many as possible buli aliyo nga asobola okuyimba buli omuvaayo yimbe kubanga tomanya ani gwoyimbidde ku ssaawa eyo okitegeera because fe abayimbi bya leaders abatuwuliriza nnyo whatever you say mundu agamba Karole yagambe bati ne mwati kangole ne wenti okitegeera our fans believe in us. Okay, yeah. So how have you contained the quarantine in Gwowe Kumyota? How are you olunaku lutandikota? How do you spend the times in this quarantine? I stay home and watch Money Heist. Money Heist. Everyone is watching that right now. I wake up, I shower, I eat breakfast. Nintula ku TV. No take ko Money Heist. Money Heist nendaba. Wempulanga mlabe nnyo ngamba. Bako I gun and Katoregulo at around 4-5 I do my usual practice. I jog around, I do my exercises, I do my vocal drills, I rehearse, I sing sample songs, nenkola my Bible vocal runs and all that. By saa biri mbandi ya sapa. Kecha alibidura nti ndi kufe mulero. By saa biri mbandi ya sapa. By sawa satu nya. Mbandi nebisi. Easter, what is your plan? Easter mugenda zimala. This is the first time Easter comes and finds us indoor. Etusanze munju, mumbere neridde bwete. How are you planning to celebrate Easter, Karole Kasita? How can I plan to celebrate Easter? No one is celebrating. No one is celebrating. Mnaga ne Karole yeraga sebo yagenda ku celebrating. Kachogale tubera ndikona tetulina kulya kuse. Tutulina kujja kuzamu yadde Easter. Tujirabenga missed call. Nedda. Fine, let's pray. Kubanga there will be services and mass on TV nga kibaddenga kibeera obulikanako. Buli omu bonna waali waka asabe Easter. Kubanga mukama afa akoze atya azuukidde. Yesu Kristo azuukidde. Naye buli omu asabe emmere buli omu alye. Those who can afford to cook nice food, cook. Those who can afford to cook nice food, lya kyosobola. Ali ng'olina neighbor wo ng'olina nnyingi waako ki neighbor wo mulye. I think it's about eating now. Temugenda agenda ku social media twakinge ka abalabi balabe mukoleyo. Sibe tuganye musaawa zino. Obubina. Pozi niko yoni yakolera ngenyimba ku buliri bwa Andre. Yoni yakola zi hit ku buliri bwa Andre. I saw that clip and I smiled. You smiled? Nengamba omukyasajja bagamba ine ekitanda mu buliri and this lady atugambye yet hit Yaka yagikolera ku buliri. Jackster, you know me for being very straightforward. In the city, the fact is, I did my song. Seated, not sleeping, sitting on the bed. However, Olimba Ravayo, Ochitegera, Safuna Kobuzibo Buna, because when I went there, I knew what I wanted. And my manager was there. Now, Bedo Swallow Ogamara, but storage. Abana batagenda na manager basobola okufuna obuzibu obwo. Basobola okufuna obuzibu obwo. Yes, because techiri
Chili buli wamu, not only with producers. Chili buli wamu, even the companies where we go for sponsorships. Yaka agikolera ku buliri. Yes. Nagikolera kuli, but I knew what I wanted. Era navayo ne Yaka. Ogera ne webaka muka. No, it was just a zendi mwala muyimbi na yimba. No, just went there. It was just try recording her for like 1 hour. Ku buliri? Yes. Because that's where his studio was. I think nainjagala okukola naye kubanga I loved his work. Okitegera. Olaba ba producer abo fe tubenoonyeza. Takubira ko sina kawuja nkwero luyimba. Okitegedde. Gwa mnonya atolaba Android. Musajja muzibu nnyo okufuna. Any artist can tell you that. Anyone can tell you that. Android amukwira simu wena millions zo ezi agano kwate simu yo. Okitegera. Agano kwate adikwadage mwana ndeka mu ndi byange. But in this industry, the one thing I know is that we no kulembeza nnyo friendship no kulagana, because we mukulagana ne friendship eyo yakuyamba okufuna ki kyoyagala. So Karole, how everyone is talking about Kolono Kubambi, the bad. But have you discovered any good that has come with this situation? Eni kirungi kyolabyemu mu mbeera eno eya Corona? Yes. Ekisooka abantu kituyigiriza okusavinga. For us who have been using money embuzi zenfunawo zendya kitegeka kati saawa zino tofuna kati olyaki. So nga tesinga wali okola bwo savinga kati ojaweza wa savinga n'okola ki n'olyako. Ekyokubiri tuyizeemu hygiene okuba nti oyigiriza obuyonjo okunaaba engalo zo okubeera nga oli clean as a person all the time. So tuyizeemu obuyonjo, tuyizeemu n'okusavinga, tuyizeemu n'okuyamba. Abantu bangi bavuddeyo ne bayamba bannaabwe nga takikolangako n'agala ne banne kwene ensonga eriwo kanyambe ku bantu abakola ki abatalina. So tuyizeemu okolagana n'abantu, okuyiya embeera nti banga nnyo tambula neiba wange alina tipa kantwaleko, banga nnyo tambula neiba wange avuga pichipichi sogera nko naye nyetagayo ki akatungulu kamukubire simu nkole ki mutume. Osanga from there tugenda kwiga okolagana nnyo n'abantu abatuli okumpi. It's going to increase relationships very better with people, hygiene and no kugaba. Okitegera. Oli mu UPRS? Teri muyimbi atali mundowooza. Mwena fena mwetuli twasayininga empapula zaabwe. Have they given you your money mu mbeera eno oba temunazeetaaga? Mwabatuukiriddeko okuba because it's a collection body collecting sente zammwe. Ate mu mbeera eno I'm sure muzeetaaga. Mwabatuukiriddeko era bazibawaddeko. Have you communicated what's happening that side? It's okay, we have no of reaching there because we are obakolera ku office. No bogena collecting your money. You have to go and they take pictures bakwasiza envelope. So we cannot reach them. There's no means of transport to get to their offices. However, if I think I signed with UPRS. Era singa baso okuvayo ne batuyamba. Sijagama mbuno sinezi bayinezo mbuno nzeetaaga nnyo. However ziyinza okuyamba omuntu gwensola ki okutuusako obuyambi. Have they ever given you money before? Never. Aba UPRS bakwanga kukusente nenga wali oziclaimizeko? I've never claimed, but I've signed. I've never claimed. Kati bakwere kasimba kwe kusente oba gwata naba kutuukayo kufaayo kubasaba sente. Maybe they are giving the money. Chandipa sijja bananya kamba kale kamba nonyeeko sama wakanonye obusimusimu bwawe mbakubireko tulaba. Kale abantu abakulaba bawe Easter message and wayimbiremu n'akayimba ka Easter carols katono nnyo. Kaba katya ka Easter? Simanyi. Onkube emigono nzita. Toyinayo kayimba ka Easter komanyi. Naka church. Have a very, very lovely and happy Easter. Easter. I pray. When I'm thinking right now, I'm only thinking about a nyimbazo mazali. Easter kuzukira.